mwaka gwa 2017 mu mwezi gwa Septemba omubaka Betty Nambooze Bakireke yatandika okulumizibwa omugongo era yatwalibwa mu ggwanga lya Buyindi era kyali kimwetagisa okuddangayo mu ggwanga lya Buyindi okukeberebwa. Kyokka ng'ebyobulamu bwe bikyali bityo, Nambooze yakwatibwa gye buvuddeko kubigambibwa nti alina kyamanyi ku by'okufa kwe yali mubaka wa Arua Ibrahim Abiriga eyakubwa amasasi gye buvuddeko. Ono yatwalibwa mu kkomera Naggalama newankubadde yali mulwadde era kigambibwa nti obulwadde bw'omugongo bwayitirira ekyamuviirako okutwalibwa mu malwaliro agatali gamu okuli Kiruddu wamu ne Bugolobi Medical Center. Wabula olunaku lwa leero Nambooze asitudde okwolekera mu ggwanga lya Buyindi okwongera okumwekebejja. Wabula nga tannasimbula ayogedde bw'awulira mu kiseera kino wamu n'abasawo e Buyindi kye bagenda okukola. Kati manyi bantegekedde bulungi n'omulundi guli era nagenda bwe nti sijaga nti nabimanyiira ennaku temanyiirwa nekyengenda okuyitamu nali nkiyiseemuko kati ate neeri bwe nasanga nja kusanga mbyolense nnize ku kisaawe ey'eddwaliro. Nambooze atukubidde ttooki mu makubo gagenda okuyitamu era ddi lwasuubira okutuuka mu Buyindi. Suubira okutuuka enkya ku makya ku Lwokuna. India teri wala nnyo n'essaawa ze Uganda. Tutambulira mu ssaawa nga zezimu baliko mu maaso essaawa nga emu oba bbiri mu siteeti mwengenda okubeera. Nambooze ayongeddeko nti ku mulundi guno naye wakukuba gavumenti mu mbuga z'amateeka era bino byonna byakukolebwa bannamateeka be okuli Ssaalongo Erias Lukwago, Medard Lubega Sseggona ne Samuel Muyizi olunaku olw'enkya. Naye okunkwata kwa poliisi kwe yankwata ne accident gye bantuusaako ate nzizizaayo obuto mu kuddayo kulongoosebwa. Tujja kusaba Katonda omulungi ow'ekisa nammwe mutusabire tukomewo bulungi. Ebyemisango tetutya kuyimirira mu kaguli era ekimu lwaki tusaba Katonda atuwa omukisa tuwone bulungi tusobole okujja tuyimirire mu kaguli. Ono asuubira okumala wiiki 3 mu Buyindi singa buli kimu kiba kitambudde bulungi era mu kiseera kino Palamenti yebadde ekola ku bisale byonna ebyetaagisa era afunye n'ebbaluwa okuva mu Palamenti emukkiriza okutambula. Wabula yeeganye ebbaluwa egambibwa okuleetebwa ng'eva wa Sipiika Rebecca Kadaga nti yeebulankanya ku mirimu. Muzeemu akabaluwa akasaamusaamu ke mbadde nsobola okuwandiika kati mu bulwadde era ne musuubiza nti bwe nnaakomawo nja genda nnyongera omunnyonnyola akakasize ddala nti nze seebuzankanyangako ku mirimu gya Palamenti nze omu ku ba MP be abasaana n'okuwakubira. Ebbaluwa eyo yampeerezeddwa mu bukyamu. Ekyo nze ndowooza omwogezi wa Palamenti mu nkola ey'ekintu kiramu gambye nti mulwadde waffe tusonyiwe. Ono awerekeddwako omwami we wamu n'omusawo we era ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno Nambooze asuubira okuddayo ku poliisi okweyanjula. Kyokka agamba nti singa zituuka nga tannadda wakusindika bannamateeka be naye bw'anaaba akomyewo wakweyanjula kubanga agamba nti omusango gwamuteekebwako gwa kimpatiira. Kinajjukira nti Pulezidenti Museveni yalagira okuddamu okukwata Nambooze singa anaaba avudde Buyindi okujjanjabibwa. Flavia Ninkuze, BBS Telefina, Gambuuze.